Emboozi mu UG. Tweyansanyo tweyanzege wabale kutulaba byonna gyosinzira okutulaba. Emboozi mu UG ne life experience banaba yagadde anaasiima. Ngaze kati omutandikiddewo nankokola omutandikiddewo ana izo gamba tuli wano ku Pampak jemubeerera mu lockdown fenenga totwazisudde dda omusajja yatutadde tulya butaala paka ku makya jangu ku Pampak oli ekyennyanja jangu oli chipsi jangu binyume baaba batutadde tojja na masiki Adona ononyotya onoli otya wano tutunda byakunywa na byakulya kutaddaawo ekyo sijja kutiyingiramu ekyo okola wakyenge tukole fujjo lyonna wale wetutaalikola omusajja asobola otuggala wali yagenda otuggala twali tumukoze ate tumukoze netumwegayirira netutuuka netubivaako n'ata buli kimu naye omwana wa boda n'amukwata muzeeyi ababoda twakukola ki naite ekonome kamuterere museera abasaabaze naite ekonome kuwa boda kitegeeza ki ogula otya ebbaala ate kanisa n'ogigaana night service nsonga za security mwali museka gundi bamutira mu kanisa yali mu kanisa ne gundi yaziganye night prayers kanisa tannaba kuzita wamaba n'ekyo zirinda instruction naye kyaliayo yagamba kugulawo fule kati ye fule ekiyajja oba naye ate yaliba omutuufu nga kyaki se economy tewavaayo ssente tebakola business nate kyaki emuyamba okubeerawo emuyamba etya sajja bakuba kikopo ebiyamba Museveni okubeerawo biri ebintu ebi bibiri esooka biyita electoral commission ekitongole ekyokubiba kiyita ekiramuzi ekyokusatu yakikulira kyekyemundu kyaki ne bweba eyagala nnyo abakatuliki nga bamukuba jajja bamudaali nga mwamukuba ate ng'akyakubwa n'emisana gyabbagala wamma kasita wagudde ebbaala jajja akuna mutawaana abantu ke banywa kasoda fe abanywa kasoda ke tukanywe ne ka juice abanywa ebizitowa nabo babinywe mukama yali manya bwaliramu lensi eno naye seka ku vox ng'abasajja musajja aterezezza ekifo awawudde endongo kimu kyonna kati eri ku Pampak gwotugambye tuzikiza olwokuba oli mukukola ebintu anti mbadde nkubulya abeetegeeza jo twakubye kasiki Pampak twagimaliriza jo twakubye kasiki kati mbaga tulina Africa ku Lwokuna luno Africa band weri wano ku Lwokuna ku Pampak tweyozeyozeeko ennaku omuggalo bye twekuliseeko bannaffe tugenda kwezigula kumanya tubale twakukula tugenda kwezigula ffenna tuzina amazina aga Wakimese Wakikere Wakasota Wakiku okay kale kwe tuli toyanza toyanzeege endongo bagigudde so abatimbye ebivulu batimbye bingi nnyo naye nga tukyali awo ku nsonga y'okuba nti ku nsonga y'okuta ebivulu twabadde tuli awo omukyala gwe bayita Judith Babirye n'avaayo nga yeetonda olw'ebyo bye yakola atujjukira omubaka Honorable Sebulime baatuka ne bagwa mu mukwano n'omukyala Judith Babirye omuyimbi ne bagwa mu mukwano era ekyaddirira awo kwali kwanjula kukyala n'okwanjulwa ne bigenda mu maaso twali tuli awo omukyala n'avaayo omukyala wa Sebulime omukulu omukyala wa Honorable n'agamba nti okufa n'obutanyagwa omwami wa muwagala era n'avuma Judith Babirye okumufiirako obufiizi ngaga nti va ku musajja wange Judith Babirye n'atawuliriza n'agenda mu maaso n'omukyala era okukakkana gye byaggwera n'agenda mu maaso ne Honorable gye byaggwera nga baawukanye mu kwawukana awo n'agenda n'abeera Canada eyo akalulu teyaddamu nakwesimbawo okutuusa lwe yavuddeyo era tubadde tumulaba asiringira Canada eyo nga gyasinzira okubuulira enjiri twabadde tuli awo ng'akatambi kafulumye nga ye kennyini yakeeteredde era nga yakeekoledde nga yeetondera bannayuganda abaana abato be yakosa abamulabirako bafaani be bannayuganda bonna era awo teyakomye awo ne yeetondera n'omukyala muka Sebulime omukulu gwe yali yasooganye naye olwokuba nti yali amutwaliddeko omwami Simon Judith Babirye okuvayo ne yeetonda kitegeeza ki
omanyi Bayibuli genzikiririzaamu egamba nti jjukira we wagwa wenenye. Era omutuukirivu tayinza kukoma kubanga tutambulira mu kibi. Twazaalibwa mu kibi, tuoperatingira mu kibi, tuwangaalira mu kibi, ate bwe tuteegendereza tufiira mu kibi. Judith Babirye akimanyi bulungi nti yakola ekibi. Mwana wa kkanisa. Ettutumu lyonna lyalina alina lwanjiri. Ennyimba ze yayimba eza gospel ze zaamutunda mpaka mu State House, ze zaamuwa amaanyi okutuuka okubeera nti abantu beewaabwe buyikwe bamuwa akalulu ng'omubaka waabwe wa Parliament. Si lwakuba nti yali akozeeyo wadde oluzzi wadde okuweererayo omwana n'ogwo. Naye baamuwa akalulu lwa Yesu beera nange ndiko feva n'ennyimba ze zitambula bwe zityo. Kakati n'atuuka olw'okuba nti tuli bansi, tuli mu nsi naye tetuli bansi. Oba statement eyo gitegeera. Tuli mu nsi naye tetuli bansi. Kati ensi gye tulimu sometimes etuvuga speed n'ekukozesa ebyayo. Judith Babirye yakola obwenzi n'ayenda ku musajja w'abaana, omusajja omufumbo, n'amutwalira ddala. Ebyamuviiramu Mukama n'amwekubira kibookoze. Babirye akkirize nti kibookoze Mukama yazimukuba mulofiiti. Kakati bw'aba atuuse n'adda eri Mukama Katonda we, ekyo musalutinga era muyozaayoza n'eggulu lyennyini kati bali mu mbaga. Kubanga ogwo omwoyo endiga emu ebadde yabula yakwonoka ku 10 nga zasigala 99 ekomyewo. Omwana yali yabuze bw'akoma we wa kitaawe bamukolera embaga, bamuwa ekikomo eky'ebbeeyi, bamuwa empeta, bamujagulizaako. Era njagala okwegatta ku nsi yonna n'eggulu tujagulize amadda ga Judith Babirye eri Katonda we. Ayogeeyoge n'abalinga Judith Babirye bw'obanga oliyo nga waseseetukamu katono. Bugembe yayimba akayimba naga nti koma weeka kitaawe akulinze, ngamba koma weeno Mukama akulindiridde. Tewazaalibwa otyo, wavaayo otyo bwotyo. Nkugamba tewali muyaaye. Ensi yakulimbalimba. Kati ne Babirye ensi yali yamulimbalimba nga yamusuuza Katonda we. Bw'abanga ye kennyini ate yakoze ekintu ekisinga obulungi. Abalala badde eri Katonda waabwe naye ne batayatula. Onfuna bulungi. Naye buli bw'oyatula, buli bw'oba ng'olina omusujja n'osesema tokaaba, bw'osesema ofuna relief. Bw'oyatula n'ogamba nti I did this and it was wrong, Katonda wange nsonyiwa, ne be nasobya bantu bannange ku nsi kuno mu nsonyiwe, ekyo ekisinga obukulu. Era muyozaayoza musanyukirako. Very good. Omwaka gutandise bulungi. Kati ebyo nabyo nga biri awo. Olowooza Judith Babirye singa abadde akyali mu good terms n'omukulu Sebulime yali etonze kyalibaddewo ekyokwetonda, oba yavuddeyo nga maze kulaba omukulu Sebulime takyamuliko, baayawukana, takyalina kyazza, ne bw'ataali badde Sebulime oba oli awo alina n'ebirala byagala okugoba. Judith Babirye kiwala kito nnyo ekibadde kyasobola okweyongerayo n'omusajja omulala. Si muto. Kiwala kito nnyo. Mukaddaanyirira. Kwerabirabira ne mukulu. Judith ali myaka gye nga 42. Kiwala kito nnyo. Kikyalimu embaga eziwera. Nyiza n'okuba kitadde mu myaka egitali gyakyo. Kiza okuba kiri mu 39, 40. Kiyingirawo bwe kiti. Judith Babirye is very young. Naye tokisuusizza nnyo ate. Very young but nice looking. Ate kirinamu ku ssente. Kibadde kyasobola okufuna omusajja omulala yenna n'akitwala. Sebulime is not that big deal. Ate bagambe nti bwe bakutuma abagagga mu Uganda otwala Sebulime. Bwe bakutuma abasajja abali handsome muga nti olusajja olugogofu nnyo otwala Sebulime. Bwe bakutuma abasajja ab'amannya otwala Sebulime. Kakati Sebulime is not that big deal. Actually Sebulime abadde afunira nnyo ku Babirye. Kuba Babirye w'amaanyi nnyo ku Sebulime. Okay. Yep. Kino ekyokutunda kimulekawa. Kimuzangulu. Yes, omuntu kasa okujjako abantu befitina ab'emitima emibi basigala bakirowoozaako ng'ekintu ekitasoboka. Niyo omuntu yenna ng'avuddeyo publicly n'aga nti ensi mu nsonyiwe. Ekyo mukikomyawo ne mutandika obulamu obulala. N'aweereza Katonda we kuba ensi ekyamwagala. Judith yayimba naye tukyabuliddwayo muyimbi wa gospel omukyala atuula mu ngatto ze. Kati waba akomyewo aweereze Katonda we n'ensi ekyamwetaaga. Kino tekireesewo essula empya naddala mu basumba abalokole. Abakola ki? Abakola ebitali bituufu mu kanisa ne batavaayo kwetonda. Ebitali bituufu nga kiriwa. Okuva ddala nga waliwo omusumba ono yali wa ku Ntebe Road yali kiweewesi yali ani. Anti ebyokwetonda. Oyo gwe baakuba eruzira olw'obubbi. Ebyokwetonda bibeera bwe biti.
omuntu judgment ekolebwa Katonda era omuntu nga tannaba kusobya muntu munne asooka kusobya Katonda. Many of us tugwa mu kibi n'okola ekibi nodda mu nsonda ne Katonda wo onfuna bulungi. Judith Babirye yadde alina right okudda mu nsonda n'akaabira Katonda we era n'amusonyiwa. N'ekiyavuddeyo okukola ekyo kya buntu. Kati abasumba sisobola kukola judgment ku musumba yenna nti ono yakola kibi ono yakola kituufu. Tusobola okudda eno nga tulowooza nti yakola kibi naye nga yali right ne Katonda we. Onfuna bulungi. So ekyababiri tuleme kukiteeka nnyo ku bantu abalala, tuleme kiteeka nnyo ku basumba. Ennaku zino mwagala nnyo kuba akataka n'akasa ku basumba. Olwo okuba otya mubba abasumba n'okubba abasumba naye Bayibuli ebakomako yaga nti tokomanga ku oyo eyafukibwako amafuta. Kati mwe temumanyi kibi kye mugabana buli mukuba abasumba bati mubeere mu nsi yammwe. By the way nalako Pastor Bujinga olumu ngayogera abantu abazze bamulumba akiro kimulaini ndala ngayogera ku bantu abazze bamulumba ne gye bali essaawa zino kwega nga wetegereza layini eyo nkireetera ku kino kyoyogedde nti ekyawandikibwa ku muntu eyafukibwako amafuta soga nakitunuulira bw'okyogera bw'otyo ate nkiraba ate eri abasumba nga bayita abafukibwako amafuta naye nga kati nga bannabbi ab'obulimba ngaani omuntu akola judgment ku nabbi w'obulimba abeera Katonda. Ffe ng'abaana b'abantu tetulina maaso galaba nabbi wa bulimba n'atali nabbi wa bulimba. Ekyo nkikubuulira ojja genda gwe bayita nabbi w'obulimba ng'ajjuzza atali nabbi wa bulimba nga kikalu. Kakati gwe atali nabbi wa bulimba nabbi wa Katonda olemu otya okuleeta abantu. Ajjukira ne Yesu naye bamuyita wa bulimba bamuyitanga munnanfuusi. Nkulabye nkwagadde tusiibule n'okusiibula tokitadde. Ebintu byammwe ebyo omaye omwana naava ono mwakolera make-up ka kakakola baba yakoze omusimbe oba yabadde aluwa yamaze oba wiiki 10 yabadde hoyima Kiboga eyo wiiki namba nga lyayola majja naye olwavudde atakaaba olukaaba sirulabanga. Kati gwe bw'oba oyagala okutegeera poliisi z'abagagga omugagga w'abaakaabire ennyo abaalina nnyo kyokka ate neke tulinamu ayagala akatwale ayakatutte dda 10 yaliridde dda naye nga naava mu muwagire bambi akola bulungi make-up abalina emikolo kino tukibagamba basajja bakulu tetusobola kwogera byansimattu. Omwana naava akola bulungi omukolo akola bulungi ka make-up abagala okukola zimuyisa photoshoot bwobanga ogenda kukola photoshoot genda nava akoleko nyume opa ebifaananyi oyake emboozi mu UG